Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awulirizaawo sibyeyo otya no webala emirimu gy'otuusizzaako engalo nze Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo mukulikeeyo mu programu eziwedde eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lwa bbalaza. Ennaku z'omwezi ziri 30 omwezi gwa 12 omwaka 2024. Olunaku tusigazza lumu lwokka lwa nkya omwaka okugufundikira. Oyo nga Kyewabala kitambudde bulungi mu mwaka guno isaako engalo mu maaso webaza Omukama Katonda. Bwe kibanga kirina we kitambudde we kituuseeko naawe bw'otyo bw'obanga Kyewabala wakitandiseeko wadde tekiwedde naawe weebaze Mukama Katonda. Ate yongeramu amaanyi wadde kituukiridde ate twate ekirala ebiganye bannange namwe temuggwamu maanyi tweyongere maaso. Nina Honorable Betty Nambooze Bakireke mubaka w'abantu ba Mukono Municipality gwe tugenda okuwayamuuko ku mwaka nga bwe gubadde. Omwaka nga bwe gubadde guno lwe lunaku luno Honorable Nambooze lwaggalawo programu Olutindo omwaka guno. Ate tulaba omwaka oguddako tugenda kulaba omwaka guno mu byobufuzi ebyobufuzi nga bwe bibadde mu mwaka 2025 24 ate nga tuyingirira omwaka 2025. Parliamenti ebitundu byaffe bibadde bitya ekitundu Mukono embeera ebadde etya naye nze nsinga kwesiba nnyo ku kiyitibwa service delivery eri abakulembeze nga abakulembeze mu ggwanga Uganda mu parliamenti abakulembeze ku gavumenti ez'ebitundu wansi ne ku byalo embeera ebadde etya era twagala okumanya kiki ekyo kye tulina okutandikirako na kiki kye tulina okuleka mu 2024 nga tuyingira 2025 tujjukire 2025 kagenda kubeera kayisanyo gwe guba gusigaddeyo tuyingire 2026 okulonda kutuuke. So mu mbeera eyo njagala kwegatta ku Honorable Betty Nambooze. Honorable Nambooze. Esebo. Oliyo otya nnyabo? Mukama akuuma ssebo. Amiina. Mukama yeebala okuyisa mu nnaku enkulu. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Amiina. Kansuubire nti abaawaka balungi. Esebo era mwebaza nnyo n'olulwo. Sebo. Olwa Radio Simba n'olwa programu yaffe eryo. Nebaza Katonda tuleese omwaka guno ne tugikola ne tugumalako. Weewaawo bagamba gwakanga musana ka kiro tabulamu. Kyekituufu. Wabaddewo ebizibu bingi mu mwaka guno. Gujjuddemu nnyo okufiirwa abantu ab'amaanyi. Mubaddemu nnyo okuyiikiriza abantu nga gavumenti eyiikiriza nnyo bannayuganda. Wabaddewo general sense of hopelessness nga abantu balinga bagamba nti ebintu biganye. Naye mu byonna Mukama asigadde ng'afuga. Esebo. Lamusa ku bannamukono n'eggwanga okutwaliza awamu. Basebo ne banyabo abatuliriza mbalamusizzaako nnyo ne nebaza Mukama Katonda abanderedde mmwe. Be twawuliziganya nammwe nga tutandika omwaka guno ate nga Mukama akyakkiriza enkuyege zikyatukubiira enduulu. Nga tutuuse mu programu yaffe neggalawo omwaka kusimba ku Mande kuno. Ndema kwebaza Katonda ku lwammwe. Mbebaza emirimu gye mukola abafunye ebirungi mbasanyukirako n'abafunye ebizibu nammwe mbasaasira. Nasaba Mukama abakubagiza abasibe ebimyu ate abagumye. Ate nga nyongera okusaba Katonda omulungi ow'ekisa 2025 agutufuulira omwaka gwa buwanguzi mu buli nsonga. Amiina. Eso. Neyanziza Honorable Nambooze. Nzikiriza ku ngeri ey'enjawulo namuseeko ku bantu b'omu kibuga ky'e Mukono. Kubanga be bakama banga abampa omulimu. Nga mbayozaayoza olw'okumalako omwaka. Ate nga mbakubiriza ebidduluze bino eby'ennaku zino ezisembayo 2. Babyegendereze. Babyegendereze kubanga Omuganda agamba nti oluusi n'obwato bufa magoba. Kituufu nnyo. Ekyo tukiganye mu linnya lya Yesu nga tusaba buli mwegendereze. Singa ennyo okwettanira ebyo ebitusembeza okumpi ne Katonda naye mu byonna tumanye
nti omwaka newankubadde gugwako obuvunanyizibwa busigaddewo era amazima wiiki eno weneggwerako ng'abaana abamu batandise kugamba kuddayo ku ssomero ng'abali mu kibiina ekya bacandidates bajja kuba batandise kudda ku masomero n'amatendekero agamu naddala agakola practicals ne internships ez'enjawulo. Era kati mbadde wano akawungezi n'omu ku baana bange naŋŋamba nti owaaye musawo batuweereza obubaka okuva ku ssomero nti mutufunire amalwaliro mutusseewo tutandike okugendayo tukole nga bwe tusoma. Owuwo bw'agamba bw'atyo nze owawaka yaŋŋamba ddanga 3. So bwe tutyo bwe tuyimiridde obuvunanyizibwa butuyita bassebo ne bannyabo tetubulira mu nnaku enkulu. Amiina. Yes, Betty, kaakati ensonga omwaka nga bwe gutambudde okusoomooza nga bw'oyanjudde nti kubaddemu okusoomooza kungi, njagala tutunuulire ku ebyo ebirabise nti byali bisimbiddwako essira nga tutandika omwaka guno omwaka gwe tutandika gwa kalenda gwaffe agw'abantu, waliyo n'omwaka ogw'ensimbi era emyaka egy'ensimbi tugibala kuva mu gwa 6 paka mu gwa 7 oba gwa 7 gwa 6 ogwa Yesu Kristo. Naye ensonga gwaliawo emirala gyonna naye bwe tuba nga tutunuulidde naddala mu buweereza mmwe ng'abaweereza abateesa mu paalamenti y'eggwanga nja kukyogera bwe ntyo n'obukulembeze mu bitundu eby'enjawulo waliwo ebintu ebyali bitunuuliddwa nti kati guno omwaka guno tusobola okubaako we tutuuse, tulinako we tusobola okwenyumiriza era biki bye tusobola nga eggwanga, biki bye musobola okwenyumirizaamu ng'abakulembeze naddala paalamenti yaffe bye muga nti kino 2024 agenza okuggwako musobola okugamba nti weewaawo tutandikiraawo naddala nsimba nnyo essira ku kye tuyita service delivery. Omwaka guno ekirungi ekigubaddemu gubadde mwaka gwa kyengera. Emmere abantu bagirimye kubanga enkuba yajja mu biseera ebigere n'ebitali bigere. Ekyo tukyebaliza Katonda. Naye omwaka guno gubaddemu nnyo okudda emabega mu nkola ya demokrasiya mu Uganda, mu ggwanga wadde ne mu bibiina. Omwaka guno institution za gavumenti zongedde ddala okuyenjebuka. Kwegamba ebitongole bya gavumenti byeyongeredde ddala okuyenjebuka. Era guno omwaka Mwami Museveni mu butongole alangiridde obwakabaka bwa Uganda. Empire Uganda President Museveni agitaddeko liboni oba agisibyeko nga bwonoga nti kino ekintu nkisibyeko ngenda kigula. Guno omwaka Mwami Museveni avuddeyo kaati ng'omusezi agula essowaani n'alangirira nga bw'atalina kigendererwa kyakuva mu bukulembeze mirembe si ye yekka naye ne famire ye. Guno omwaka ekibiina ky'NRM kyawambibwa ate nga kyekiri mu buyinza. Ani Mwami Museveni yagamba nti alaba 2021 nga opposition teriiwo. For all intent and purpose ekibiina ky'NRM kyaweddewo. Kakati ku ssaawa eno tutandise ku gye bayita dynasty. Nkinkaluubirirwa okozesa ekigambo Bwakabaka. Naye tewaliwo kikifaanana mu Luganda. Naye kati Mwami Museveni yavuddeyo lwatu n'alangirira obukulembeze obw'ensikirano. Bajja ne omwaka guno mutabani wa Mwami Museveni yavaayo n'alangirira ekigambo ekintu kye bayita PLU. Ekintu ekyo nga kibiina kya byabufuzi okuba nti kyalangirirwa munnamagye ne kyeraga lwatu nti n'amagye g'eggwanga gaafuulibwa kati nago gaawambibwa. Egamba eggwanga tuli mu captivity. Bazze bawamba ebitongole kimu ku kimu. Naye kati we tuli nti the entire state
kiri ekito obuyinza bw'eggwanga buli mikono kati gya famire. Era Mwami Museveni kijja kujjukirwa nti mutabani we yatandika nga yeesudde mu katwewungu n'aweereza obubaka mu mikutu gimugattira wala n'agamba bw'agenda okulumba eggwanga ly'e Kenya. Awo Mwami Museveni we yava okulabika nga amubonereza n'agamba nti amugye mu kifo kye yaliko ku magye, naye mu kukimuggyako amwongeza ranka n'amufuula jeno. Mu babirabira okumpi baali balowooza nti amukuzizza alyoka amuwummuze mu magye ng'alina wamutuusizzaako. Naye okumanya naffe tunyumirwa otulimba nga kyabadde nti omuntu bwazza omusanga ate bamwongeza kitiibwa mu magye. Naye naffe bannayuganda Museveni alinga be yayoola ettaka nti atulimba n'ebintu ebyangungu oluusi ne bitulema olulabirawo. Kati Mwami Muhoozi yakola kye bayita golira marketing. Kiri nti buli muntu yenna yali eranze mu mawulire, naye bw'oba nga ky'ogenda okukola kirimu obuwemu okikubawo obukubi ensi n'ekimanyiira. Nti ye yasalawo nti abantu oba balemeddwa okuntegeera mu bulungi bajja kuntegeerera mu bubi. Yeyava atandika okumokkola ebyo ebigambo. Ekyawa taata we n'atondawo akavuyo. Bwe yamokkola ebigambo n'atondawo akavuyo, mu kavuyo ako Mwami Museveni mwe yamusitulira era mwazaamukukusiza paka we yamulangiridde nti ye mukulembeze si w'amagye gokka naye ebitongole byonna bimukwata mundu. Byazaakola byonna ebiddirira naddala mu wiiki eno eya Christmas bikuleetera endowooza ssatu. Esooka nti Mwami Muhoozi mujoozi. Atya kwegamba bw'olaba byawandiika ndowooza ye anti gamba bw'obiraba bw'abiwandiika ate n'ofumintiriza n'ebyo ebyawandiikibwa mu tteeka ly'abamagye nti ow'amagye tayingira mu byabufuzi, ow'amagye teyeetaba mu mboozi bwe ziti. Olaba ezo emboozi ezimu zayogera ne bwe yalibadde muntu wa bulijjo. Gamba ng'omuntu ogamba nti ngenda banga ttono ngenda kukwata TV y'eggwanga empeko pulogulamu abantu bandabe bwendise lulungi. Tewalibadde tosuubira muntu wa buvunaanyizibwa kwogera bigambo ng'ebyo. Kati ekisooka tusobola okuba nga kino Mwami Lukwago kye yagamba nti bano bajooga ng'obujoozi butuuse ku ntikko. Naye n'ekyokubiri kisobola okuba nti nno Mwami Muhoozi yeetaaga okubudaabuda. Omanyi baatugambanga ku basajja aba7 wabawulirako ennyabo. Abasajja nze namulina jjajjange baali bamuyita Mukasa, Christopher Mukasa. Mutabani w'Abalunabba Mukiibi muggulu emukono yagenda mu bu7. Naye bwe yakoma waali n'ebintu bingi nnyo abaamulabako nga tannagenda bye baagamba nti ono emmundu zaamutabula obwongo. Alina bye yakola abantu ne balowooza nti emmundu zaamutabula obuki obwongo. Era nze mbuto nakula bagamba mbu emmundu zitabula abantu obwongo. Bwera omuntu bw'agenda ku lutalo bw'akomawo era bamubudaabuda era bawa kwegendereza nga babinyumya. Kati omuntu omulala asobola okugamba nti oba Muhoozi ayagala kubudaabuda bw'ataba mujoozi deni abeera nga yeetaaga kumubudaabuda. Kaakati naye ekisingamu obukulu kyekyokuba oba bino abikozesa jjoogo oba abikozesa kutendewalirwa magye nga gamuyinze okuba nti tewali kikolebwa ng'abikola kyekisinga okwewuunyisa. Because either way abeera wakabenje eri eggwanga. Bw'aba mujoozi aba asaana kubonereza. Bw'aba yeetaaga bw'aba ng'ali atendewaliddwa aba yeetaaga kubudaabuda. Tetusobola kusirika busirisi nga bw'olaba kigenda mu maaso. Ekyo that is the crisis. Crisis eri nti ebyo byonna nga bigenda mu maaso
business is as normal as usual. Siku mwami Museveni yekka neri parliament. Neri parliament yokka. Ne wadde ne civil societies namwe bana Uganda. Wali badde wavuddeyo wakiri omuntu sekinoomu oba ekibiina ekirwanizi ky'eddembe ly'obuntu ne kimukuba mu mbuga. Kubanga byonna byakola bya bumenyi bw'amateeka. Naye olaba nti mwami Museveni asirise yefudde nga atabiraba parliament mwami ojjukira abaka ba parliament n'okusinga ow'ekitiibwa Ssebuju yagezaako kireeta mu ddiiro speaker n'alyoka akimaliriza mu ngeri ya lusaagosaago omugwa Ssebuju let the issues of generals leave the issues of generals to generals. Ne parliament naye eri awo tetulina kye tukola wa ababaka ba parliament naffe. Naye namwe bana Uganda kakati bannange nga muli mu mmeeri ng'emmeri mwagiwa omusajja omukugu ogifuga oba ennyonyi naye n'ayita n'omwana we Kalikyejo n'atandika ogenda ng'anyiga amapeesa g'ennyonyi. Omanyi we muba mu nnyonyi temuggula luggi n'atandika ogenda ku luggi n'atandika olukukiitanya ng'aluggula naye nga mwe mutudde mu nnyonyi buli omu ali ku bibiri. Obuuza nti mazima ddala mu nnyonyi eno nga yeerundugudde ku kigo kuliko kupennaawona mu muno. Pulezidenti wange leero agambye nti ono bamwongere eccupa ye Kagutema. Mukyala Nambooza. Naye kyenjagala okugamba nti mu bibaddewo omwaka guno eyo nsonga eyo nkulu nnyo eraga okugwa kwa ssemateeka. The collapse of constitutionalism and the rule of law. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekiraga nti ssemateeka agwiridde ddala. Era ekibaddewo mu mwaka guno kye kintu kya court martial. Okukwata abantu ba bulijjo kagenderere ne babatwala mu kkooti z'amagye nga tebabawozesa musango gwonna wabula bwe babatuusa eyo babasomera omusango okuva olwo ne batandika okubaleetanga mu kkooti buli luvannyuma lw'ebbanga eggere teri yaleeta bujulizi teri abawozesa wabula kyoddamu okulaba nga babagamba mukkirize omusango nti mwaguzza tubasonyiwe. Guno gwe mulundi gwe tusoose mu byafaayo bya Uganda okuddamu okulaba kyaliwoko ku mulembe gw'Obote ke bayita forced guilty plea. Omuntu n'asindiikirizibwa okukkiriza emisango gy'atazzizza. Obote yakikolako kakati kyazzeemu ku guno naye omulundi guno luli Obote yakikola ku bannabyabufuzi ab'amaanyi. Naye ku luno Museveni yakitutte ku bantu ba bulijjo bakakutakamu be walirowoozezza nti gavumenti yali badde tebateekako bukambwe bwenkanidde awo. Bwe twogerera wano omwaka guno bayodde abantu bangi nnyo aba National Unity Platform NUP. Abavubuka bangi bali mu makomera n'okusingira ddala ekitalya ekigo ne Luzira bavundira eyo naye nga tewaliwo misango gya simba gibavunaanibwa wabula basanga obusanzi ne babayoola enkya ne babasimba mu kkooti yaki y'amagye. Naye okuba nti kkooti ey'ekitiibwa omukulu Winyiddolo asirise nga ne mu maaso ge mulimu omusango ogwasalweddwa nga gumwetaagisa ye kukakasa bukakasa nti omusango gwasalwa bwe gutyo naye n'asirika. Ekyo ne kiraga nti n'ekyo ekikono kya gavumenti ebayita an of government ya judiciary nayo eri ku ttale naye eri collapsed completely. Ogwo gwe mwaka 2024 aleeseyo ekintu ekirala kyekiruwa ekyokugamba nti kaakati Uganda egenda paka Kenya. Abantu nti basobola nabwobeere Kenya Uganda esobola okujja n'ekuwamba n'ekukomyawo. Kibadde kimanyiddwa nti buli bannayuganda abatera okulemererwa wano badduka emisinde ne beekukumako e Kenya. Naye kaakati 2024 aleeseewo enkola empya era ye Kenya ate waliyo
obuzibu obuli e Uganda bulabika busensedde bugenze ne ku muliraano. Era olwaleero luno abavubuka bazze ne bannakenya bazze ku zi street nga babanja bannaabwe abo gavumenti be yatwala. Gavumenti be yabuzaawo abatamanyiddwa gye bali era ne bagamba nti bo tebajja kussa mukono paka nga abantu abo babafunye ate babamanyi. Omukwano gwa Ruto ne Mwami Museveni gugendedde ddala ku level eya waggulu etiisatiisa eddembe mawanga gombi. Naye ekyenjawulo bannaffe ab'e Kenya bo batusingako mu kumanya eddembe lyabwe n'okusitukiramu. Era ekyo kindeetera ekintu ekirala ekinene ekibaddewo mwaka guno. Omwaka guno gwavumbuddeyo omugigi gw'abannansi gwe bayita Gen Z. Generation Z eyo ey'abavubuka abeesukunkudde ne bagamba nti nno kati ebigenda mu maaso mu mawanga gaabwe bibakwatako. Wano mu Uganda bavuddeyo nnyo mu kulwana ne sipiika wa palamenti ku buli bw'enguzi obugambibwa nti nno bwalabibwa mu palamenti era obwayanikibwa. E Kenya batuuka ne ku ddaala ery'okuggisaako gavumenti nnamba eya Mwami Ruto ne bagiyiwa n'addamu n'akola ndala. Wano mu Uganda e Kenya nga bannansi balwanyisa budget enfu eyali ebanyigiriza n'emisolo emijja ne bagiwangula. Wano mu Uganda Mwami Museveni yakina ku ggwanga ddamba n'asazaamu budget eyakolebwa palamenti n'aleeta budget endala erimu ye bye yayagala. Nga budget emaze n'okuyita nga naye yennyini agitaddeko omukono ate n'amala n'agyefuulira. Mu kiseera ekyo era kijja kujjukirwa ti Mwami Museveni yalembalemba n'ajja mu palamenti n'akwata ababaka ba palamenti n'abaggalira mu kkomera saako n'okutiisatiisa abalala nti nammwe mbanona. Kino ekintu kyanafuya nnyo palamenti n'etuuka okwekuba endobo nti amateeka mangi aganyigiriza abantu palamenti ge yali egaanye ne tutuuka okugayisiza ku bunkenke ng'erimu ku lyo ly'etteeka ly'emmwanyi. Ekyokubiri gwe yenkola y'omusolo eya IFRIS. In fact twajjawo ekitongole gye twali tuganye ebitongole okuvaawo, ekitongole ky'emmwanyi, ekitongole ky'amata, ekitongole kya cotton, ekitongole ky'ebyenguudo UNRA. Naye Mwami Museveni n'akozesa ekifuba ebitongole ebyo ne bivaawo wakati mu nkola gye bayita rationalization. Enkola yali egendereddwa okugyawo ebitongole bya gavumenti ebitalina mugaso n'emaliriza ng'ate tutte ebitongole bya gavumenti ebirina omugaso. Ekigambo ekyo nakyo kyalaga okuyenjebuka kw'enkola y'amateeka kubanga mu nkola entuufu palamenti yali badde eyisa amateeka awatali kunyoolebwa mukono. Naye ng'olaba ababaka ba palamenti abakununkiriza mu bitaano nga twekkiriranya ne executive oba ne president alabika nti navudde ku nkola ya ssemateeka. Ekyo nakyo kye kikuleetera okwewuunyisa abantu ne batuuka ekiseera ne babuuza ti ddala palamenti eno erina omugaso. Nga babuuza ffe nga bannambooze era nga batubuuza kati mwe bannambooze mukolayo ki. Ebyo ebibuuzo bitujjidde. Kati gwe nambooze palamenti ey'ekika kino ey'enjebusa okutuuka kati okyagikolamu ki? Era ekyo kifaananyi kirina kye kiraga mwe mubeereyo ekifaananyi ekyo mukiwulira mutya era mukiraba mutya? We tukirabira kiri nti ate abantu abo bennyini buli we wabaawo vacancy mu palamenti n'efaayo omubaka wa palamenti amaanyi n'obwagazi bannansi bwe balaga mu kulonda omubaka ajjuza ekifo ekyo tebakuleetera kite kubanga okuzira palamenti tekusobola kubeera kwa mubaka wa palamenti sekimoomu kuteekwa kubeera kwa bannansi. Nti singa nze nambooze wane mukono ngamba nti palamenti eno efuuse kisasalala ngivuddemu abantu b'emukono banaagamba nti naffe teri kulonda wane mukono. Oba ate banaatandika kutandika kuyimba nti bamuwaana nnyo bamuwaana dda. Abantu abamu palamenti eno tugiriwo nga platform nga bw'onoogamba nti tuli mu lutalo nze bandipulooyinga wali mu kibira. Oba tuli mu lutalo enzinze bandipulooyinga eri ku lusozi oba ku nnyanja oba ndi mu magye ga mu bbanga. Naye so sigamba
mbutusuubira nti yo paalamenti ku bwayo yokka esobola okubaako kyekola naddala omulundi guno nkubuulira mukama wange tewabangawo mwaka mu byafaayo bya Uganda we twali tubadde ne paalamenti ne Nambalujega nga gye tubadde nayo mu 2024 mpulira kubanga eno ye paalamenti we batukuba mu mikutu gy'amawulire ne balaga nti nno ababaka ba paalamenti zino sente mwazibba gundi yatwala bweziti speaker yatwala bweziti ono yatwala bweziti nene tulemwa wadde okutuula mu paalamenti wali okukiteesaako mwekube mu ttooki twakuŋŋaanya emikono ne batugamba nti okuteeka ekiteeso mu ddiiro kyetaagisa emikono 185 ne tugikuŋŋaanyiza wakati mu bulumi ne tugiweza naye newankubadde nga tuwezezza emikono egyo 185 omukyala sipiika yatula mu ntebe n'atudibaga ensonga ne tugirekera munnaffe Ssekikubo yatukulemberamu nefuuka ng'eyiye ey'obuntu n'asituka n'abanja ekiteeso paka we yaggwamu amaanyi kubanga nga bituuse ng'abayomba eby'oku mizigo ne sipiika kyali badde kitya singa ababaka ba paalamenti 185 abaasayininga twakwata wansi ne waggulu ne tugamba nti ekijja kijje tetwasayininga twagala kiteeso kyaffe mu ddiiro ne tuteeka paalamenti ku bunkenke abantu 185 nanoonya Ssekikubo ennaku ezo ne mugamba Ssekikubo emikono gyaffe gye twakuwa tegyali ekiteeso si kyali kikyo mikono gyali gyaffe nkusaba waakiri otuyite mu lukiiko ffe 185 tusalewo ekisembayo ku nsonga eno naŋŋamba nti ŋŋenda kubayita omwaka we guweddeko nga tatuyitanga Lutindo program Lutindo tutunuulira ebyo ebibadde mu mwaka guno Namboze Honorable Namboze esebo njagala kukuwummuzaamu naye bwe tuba tukomawo nga tugenda kino abantu banyuke nakyo nti mu byafaayo yeffe paalamenti ya Uganda erina sipiika eyateekebwako envumbo ng'alina amawanga gy'atasobola kulinnya kyokka paalamenti neetabaako ne wabanga awatali kibaddewo neetamutaasa neetebuuza no kuba kati mwe mubeera mutya ne sipiika alina gy'atasobola kgenda muba mulina okumutaasa kuba tulina taasa ggwanga netumugamba munange tubadde tukwagala nnyo naye kakati ebisaanyizo tokyalina oba si kyo ne tuyimirira naye ne tugamba mu lwatu nti mwe abagobye sipiika waffe muli bakyamu paalamenti eyisiza ekiteeso nti tuyimiridde ne munnaffe talina musango wamma kaakati nga tukomawo mu Honorable Betty Namboze watandikidde wali nti NRM yawambibwa era olaze ebimu ku biragwa obunafu oba ebiganye naye omukisa gubaddewo oba oliawo gwandibadde ogwokubiri bwe mbadde ngoberera nnyo ebyobufuzi n'ebintu engeri gye bitambulamu omukisa guno egutaba gwakubiri gwandibadde gwakusatu nti omukisa gwa TDA mwami Mbabazi mwami Besigye mwami Nobert Mau byonna wabigoberera bulungi nga mulimu n'ebitongole oba oliawo by'obwannakyewa nsuubira bannaddiini baalimu n'abantu abalala okusobola okulaba nti nno embeera erinawo ekyukaawo era mwagenda okuva mu kisenge nga buli omu akwatalirye omwaka guno oba n'ogugibaddeko emabega wabadde wazzeewo ebirala ebibiina by'obyobufuzi mwali Museveni n'agamba ebyo 226 nja kuba mbijjeewo naye ekibiina ky'olimu ne kiraga nti wasobola okubaawooko ku nkyukakyuka nga eviira ddala mu bantu okuviira ddala wansi eri mu bantu era essuubi ne libeerawo ekintu tubadde tulabanga ekitandise okutambula nga n'abo abakikkiririzaamu essuubi batandise naye ate okwerumaaluma ne kutandika mu kye twandiyise oba ku ludda oluvuganya akati bisinde byebiggulwawo bibiina bya bufuzi byebiggulwawo ogutali musango omuntu waddembe okukola ekyo naye NRM bwebanga yawambibwa kano si kandibadde akaseera akatuufu akaabo abasobola okukozesa omukisa gw'NRM eyawambibwa nabo okugamba nti tukwatire wamu tutambule mwekube mu ttooki era njagala okuba ettooki mu bibiina by'obufuzi ebivuganye NRM
ng'obeesinga ku ebyo by'oyogedde. Njagala kuwumuzaamu tukomewo. Ampuliriza omulungi tovaawo. Lutindo Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako. Nina Honorable Betty Namboze Bakireke, omubaka w'abantu ba Mukono Municipality mu nakibiina kya National Unity Platform. Muganda wange Arnold Walugembe okuva Ebamunanika nkusaasiddeko nnyo. Nafunye amawulire nti wafunyeemuuko ku buzibu mu ntambula ka boda naye tewakoseddwa nnyo, naye katusabe ebintu bya accident yongera okwekubiriza n'okunoonya abasawo tulabe embeera bwetambula. Ne taata mundabire nnyo omunneebalize byonna n'okufaayo okulaba nti otambula. Serimani oba Sulaimani Boogere wali eseeta Namanoga ne Mukirokole wano nkutumiddeko nnyo. Oŋŋambye nti mbuuliza Honorable Namboze sipiika weeyo gye baamugaana okugenda mu nsi z'ebweru. Kale akadde njakka muwajja kubanga akubuulira. Muganda wange Beni Boda ku Naggalamawo ku stage naawe bw'otyo. Njagala kutumira ku ssentebe wange w'ekitundu kyange ekya Kitega omukulu Bendicto Mukasa, nkutumiddeko nnyo weebale okutukulembera. Naye mmanyi nti nno essaawa yonna obukulembeze nawulira ogamba nti lekadde owummule kale ogutali mutawaana. Naye nkutumiddeko n'abatuuze b'omu Kitega bonna saako n'ab'omu ggulu ewa Muzeeyi Bumbaawo. Mbaagaliza omwaka omulungi ogw'emirembe. Nina Honorable Betty Namboze tukyagenda mu maaso. Njagala ku nsonga ezigenda mu maaso bonga ab'oludda oluvuganya. Oludda oluvuganya guno sigwe gwandibadde omukisa oba oliawo ogwokubiri okuva ku guli gwendowooza nti ate nagwo gwali mukisa nnyo, naye ensonga ekisenge ne kibaamu ebituli ne biyitiraawo. Honorable Yesebo okyaliwo? Yesebo. Guno tisigwe gwandibadde omukisa okukubanga gukozesebwako ku ebyo ebinaffe nnyo era ebiganye byozze osimbako essira nti naffe oba mmwe ab'oludda oluvuganya tukwatire wamu tulabe nga ensonga eno eriwo. Nali mbigoberera ensonga ya TDA nali ndowooza nti nno oba oliawo Mwami Museveni nga bwe mumuvuganya. Naye ensonga ya TDA nze ndowooza twagyogerako era kiba kya buli azamanyo gireeta mu kiseera kino. Mbadde mpa kyakulabirako. Mbadde ngezaako okuwaako kyokulabirako nti omukisa guno TDA yabeerawo era yalimu ba actors nze saaliko omu ku ba principal naye yalimu ba actors abateekawo embeera eyabalemesa okwegatta mu nkomerero. Kati wano wembuliza nti naye bannayuganda njagala bamanye nti teriyo kibiina kya byabufuzi kye bayita opposition. Tulina NUP, tulina DP, tulina UPC, tulina FDC, tulina ebyo ebibiina. Opposition nga bwe bagamba nti abantu b'emukono. Okiwulidde? Mpulira. Kakati nze nentandika okugamba nti abantu b'emukono mukozeewo ki? Ate nga nkibuuza ggwe Walusimbi. Owulidde? Abantu b'emukono yes nga bw'onoga nti opposition. Naye ate waliyo n'obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bwennyini n'enkola z'emirimu ziri mu entities. Kakati bino ebibuuzo ebimu birungi okugamba nti NUP mutambudde mutya. Kiba kyangu nnyo okuddamu. Naye bw'okozesa opposition oba oleese ekintu ekinene nnyo ate n'oteekawo obuvunaanyizibwa obutaliiko agenda kwanukulira nga bwegambye nti nga bw'onoogamba nti abantu baawa b'emukono. Naye oba oliawo naye kankubuulire ekikutte Uganda era kyekikutte n'ebibiina by'ebyobufuzi. Njagala otunuulira embeera mwe tukolera politics olwaleero. Okujjako nga mugamba nti kye tubuzizzaayo ekyokwata emmundu. Naye ate mpulira nti Besigye ali mu kkomera nga bamugamba nti baamulaba naki na mmundu. Oba oliawo abakutte emmundu tebalina mukisa kujja w'oli wano kwogera. Naye ng'ogyeko ekyo mwami Walusimbi. Buli mulimu gwonna omuntu gwe yali yagadde okukola effuga bbirino lyenkugambye eriyenjebudde kooti eriyenjebudde parliament
erisaanyizaawo executive kati eritekinze over eggye ly'eggwanga lyefuga bbiri erimu naffe mwe tukolera. Singa wabadde kati tunuulira ng'Oweekitiibwa Kyagulanyi yalina enteekateeka y'okutambula Uganda eno yonna nga tulinga aba NUP 1 twalina enteekateeka y'okukyusa ssemateeka w'ekibiina kyaffe kubanga aba ekibiina bannaffe be twakisikirako baali bakikoze mu ngeri ya kusaaga ndowooza tebaasuubira nti kirifuuka eky'amaanyi. Ng'ekibiina okusobola okutambula mu mbeera eno mwe tuli kyetaaga ssemateeka omujja omulongooseemu. Ffe ne tukola ogwaffe ne tumuwandiika akakiiko nga kakulemberwa omukulu Sseggona era n'aleeta ssemateeka oyo n'amwanjulira ekibiina. Ne tukwata ssemateeka oyo ne tumuweereza mu Electoral Commission ng'amateeka bwe galagira. Ab'Electoral Commission balyoke bamutongoze tugende tufominge ze bayita structure zaaki z'ekibiina. N'okutuusa leero omwaka bwe guweddeko ng'Ab'Electoral Commission batudde ku ssemateeka waffe bagaanye omufulumya. Gye waaligenze mu kkooti oba wawaabire nkugambye nti kkooti zaasaanawo. Mu paalamenti gye waaligambye nti katugende twekubira enduulu mu paalamenti. Paalamenti eno si eri gye wawulirako oba ey'akadaaga. Omanyi n'ey'akadaaga teyali nnungi. Naye yali waddewaddeko ng'omubi omuki ng'omweru nga musobola otwalayo petition ng'eyo ne mugamba bana tuzze wano kuwaabira Electoral Commission ekoze kino na kino ne batuuza Electoral Commission ne bagiwozesaako mu paalamenti n'owulira nti lisiti nga bakyogeddeko. Okiwulidde? Ne kakati bano Electoral Commission byesanga byekola kakati yatuula ku ssemateeka w'ekibiina. Olwaleero NUP yali badde maliriza okukola structure mu Uganda yonna naye bakulemesezza. Pulezidenti waffe atambulamu olunaku lumu olwokubiri poliisi neevaayo neeyolaba eyodde neesiba nkugambye ne batwala mu kooti maaso ne bamaliriza ne bakuba amasasi ne bakuba tiyagasi ne babalemesa enkuŋŋaana. Okiwulidde? Kakati bw'ogamba nti nno bannange mmwe temukoze obanga agamba mbu tolaba mbeera egenda mu maaso. Ekigambo kye tutambuliramu si kyakutuula wamu abantu abamu bawalusimbi basonge mu balala nti mwe bannange mukozeewo ki mu kwenunula. Kubanga ndowooza naawe walusimbi embeera eriwo togyagala. Twala ekyokulabirako abasuubuzi beediima nga bagamba guno enkola ya IFRIS nkola mbi egenda tugoba mu by'obusuubuzi ne balaga n'ensonga zaabwe ezaali entuufu ddala ne bamala n'ebbanga nga bagaddewo amaduuka. Pulezidenti w'eggwanga eyakwata obuyinza bwaffe olw'empaka n'abayita ekkololo n'abajerega n'abalengeza n'abasuubiza okuddamu obasisinkana n'okutuusa lwaleero era enkola ya IFRIS kifuba n'egenda mu maaso. Kati kiba kya bukyamu ogamba abasuubuzi nti kati mu abasuubuzi mwakolawo ki? Kubanga ifeffekka eno embeera eriwo kati katugambe nti amakubo mu Uganda mabi. Amakubo mabi eri buli agayitamu. Amalwaliro mu ggwanga tewali. Amalwaliro ago mabi eri buli munnayuganda. Tigamba mbunna amalwaliro ago mabi eri ffeffekka bannabyabufuzi b'opposition olyoka otugambe nti bannange bannambooze mwerwaneko amalwaliro gammwe gabatereerere. Njagala ekigambo ky'okunenyanga opposition ogisongako nti mwe temulina kye mukozeewo kiveewo. Bannayuganda nsaba bawulirize bye tubagamba nti waliyo amakubo 2 gokka agajjako gavumenti eyonoonese. Ekkubo erisooka ly'eryabannansi bonna okusitukiramu ne bagamba nti ekimala kikola ki? Kimala. Ekkubo eryokubiri ly'eri abantu abatono okukwata emmundu ne bayingira ne balwanya n'emmundu. Naye ffe twagamba nti ekyokulwana n'emmundu kuffe si option kubanga tulabye abantu bangi nnyo abazze nga bakutte emmundu ng'omu ku bo yali Museveni ne bajja nti balwanirira mirembe. Abantu ne bamala okufa era ne batuuka wano eno ne bakola ebintu bye bimu ng'ebyabali bye bajjako oluusi n'okubasinga. So ffe ne tugamba nti that is not an option. Option eyaffe era ogwo omulimu gwe tujja okukola obutaggwamu maanyi gw'okubagamba nti bassebo ne bannyabo yemmwe you are the change we are waiting for. Yemmwe enkyukakyuka ze tulinze.
mwe nkyukakyuka nze omulimu gwange wano ekindetanga ku radio kuno ne lwembadde omukoowu ne lwembadde omulwadde ne lwembadde ntya okwongera kikunyonyola nti eggwanga lyo teritambula nga bwe lyalitambudde bwe kiba nti embeera embi yaleetera abaana obutasoma si bange nzekka naye abaana b'eggwanga gwe nnyabo awuliriza naawe ssebo abaana bo tebaasoma olw'embeera embi eri mu Uganda walina bizinensi wagiggalawo bannayuganda kati batuuse kwetunda mu buddu abakyala balese amaka bagenze ku bwakadaama si agafa agaba opposition naye kino kye twogerako kiri eri buli munnayuganda mpuliriza ku ssaawa eno n'olwekyo kinene nnyo gwe okusigala ng'ogamba ensonga nnene kamaleyo kino nti kinene nnyo gwe osigala ng'ogamba nti okirekera opposition bokka kino ekintu kyaffenna bassebo ne bannyabo ekintu kyaffenna bassebo ne bannyabo oba ekintu kya bonna bassebo ne bannyabo bannayuganda balaga era Nambooze bw'avaayo n'abagamba tukwate wano oyinza okwesanga bamuwuliriddemu bangi abalina endowooza ye ne Walusimbi bw'ajja n'aga tukwate wano nabo bamuwuliriza kitegeeza nti bannayuganda abo abalina endowooza eya Nambooze abalina endowooza eya Kyagulanyi abalina endowooza eya Besigye abalina endowooza y'omulala yenna gwe twandiyise ali ku ludda oluvuganya beeteefuteefu okutambula nabo naye omuganda agamba emyasa emingi giwa byembwa lwaki oba wayisobola okubaawoko ku ssuubi omwasi guno ne guba gwamwanguka nga guli gumu bannayuganda ne basobola okuga wenyinza okwagala okubuuza awo tusobola okufunayo kumukisa kubanga ku ggwanga Kenya wano Kenya omwasi gyayitirira naye bwe gyegatta bannakenya baafunamuuko oba oliawo bannayuganda abalina ku ndowooza ekyo kisoboka naawe okitegedde nti abantu b'e Kenya beegatta ne bagenda mu abekalakasi beegatta emyasi gyegatta ebibiina byavaayo ne byegatta abantu ne bamanya nti kati tuli ku kituufu tutambule na wano fenna tugenda ne tugamba kati nga fenna twakkiriza nti enkola ya Ifris nkyamu otulidde era fenna nga tugamba bannange musituke twerwaneko enembeera tugiveemu kakati abantu okusigala nga bakyagamba nti mumale kwegatta kubanga okwegatta okwo kwowulira tekujja kusoboka lwa nsonga mu nkola ey'obwannakyemalira si buli kibiina kya byabufuzi ekigamba nti ky'opposition tosobola kubeera na muntu nga Norbert Mao ye minisita mu gavumenti ya Museveni n'ogamba gwe weetegese okwegatta naye mu NUP UPC olwaleero lyafuuka ttabi lyaki ly'NRM si ekyo kyokka waliwo abantu bangi abazze batandikawo ebibiina by'obufuzi ng'obiraba byakusaaga era mmanyi nti ne bannayuganda bennyini ekyo bakimanyi kati abo buli wonoobayitanga n'obagamba nti bannange mujje tukolere wamu ne bwe muba mu kibiina ekimu bajja kuba sponsoringa afulumemu akolemu akabiina agambe kano ka Eastern Uganda ono omulala akolemu aka Buganda omulala akolemu akaki kubanga byonna bisasulire naye ekyo tekijjaawo maanyi g'abantu kubanga baabo basobola obikola ebyo byonna wano mu kulwanyisa Obote waliwo ebibiina ebyalwana bingi naye era ekyawamba obuyinza bannayuganda kye baateekako amaanyi gaabwe kyali kimu kubanga nze sijja kugamba muntu kwegatta nange lwampaka waliwo abamu nga gamba nti nze okubeera akennyanja akatono mu nnyanja mbeera ekyennyanja ekinene mu kidiba nga yanyumirwa okubeerawo mu kadiba nga kyekyennyanja kyawe ekiki ekinene naye kabita Ssenkaggale naye ebyo njagala kugamba bannayuganda nti bassebo ne bannyabo ebyo bannabyabufuzi bye bakola tebirina gye bikwataganira nakwenunula kwammwe era gwe bw'owulira nti nno waliwo munnabyabufuzi Nambooze takoze bulungi naawe nnyoko yakuzaala kyekyo nabadde wano n'abantu bange twakuŋŋaanye ku Lwabiri mu 29 Christmas carols na biki n'okusinza n'okulika omwaka ne mbagamba eno yessaawa muveeyo muwe obukulembeze we tuli tukyetaaga abakulembeze bangi bannayuganda bakyetaaga abakulembeze omulimu ogw'okukola munene
twale ekyokulabirako kati twetaaga abavubuka 9 ku buli kyalo abavubuka 9 ku buli kyalo okugenda okutuula ku bukiiko bw'abavubuka obw'ekyalo obukiiko obwo bwe buvaamu abantu abakuŋŋaana ne balonda ababaka ba paalamenti 5 abasooka mu ddiiro ab'abavubuka kakati abo abakulembeze nga ba myaka 18 ku 3 ku buli kyalo twetaaga 9 okusooka mbuuza weebali twetaagawo abakyala 5 twetaagawo abakadde 9 twetaagawo abalema 9 twetaagawo n'abakakiiko 9 so kyegamba nti nno twetaaga abantu bangi nnyo okwegatta ku lutalo luno era nze njagala gamba yoba munnabyabufuzi omwana asigalayo eri ng'agaanye oba ffe bannabyabufuzi tetwegase ennaku gye tulina bannayuganda gye nsabe bagatte first of all nga musooka okukkiriza nti Uganda ggwanga lyammwe teweetaaga kubeera wa DP wa UPC oba wa NUP okugirwanirira eno embeera gye tulimu mbi weetaaga kukkiriza bukkiriza nti eno embeera mbi ne tugamba nti Mwami Museveni ekimala kikola kimala nkubuulire ne bwe kaba kalulu ako ke bagamba nti babba bannayuganda ffenna ne tukayingira n'obumalirivu era tukawangula kubanga mu nsi zonna obululu bukozesebwa ku nnakyemalira ng'abasibyeko effugabbi akalulu ebeera manduso temusobola kubeera na paalamenti neekola nga paalamenti yaffe byekola nemwe ne mukeera ku mukolo ne mutwaniriza ne mutukubira engalo ate ne mugamba mbuno tetwegasse mwe mulina okwegatta against Miss Lulu bannansi balina okwegatta okugamba nti ekimala kikola kimala nemwe mubanga mulina ababaka ba paalamenti ne bamala ne bakola ebintu ebitali bya nsonga naye nga mmwe mubasoosowaza ku mikolo ne mubawa obutebe obw'okumwanjo mumulowooza nti n'abo abatono abagumye baba bagenda kugumira ku ki Honorable Nambooze obubaka obusembayo eri abantu mu ddakiika 2 tusiibule basabo ne bannyabo naye waliwo muwuliriza eyabuuziza sipiika baamugaana kugenda wa muddemu oba ekibuuzo kimuddemu gwe kale obubaka obusembayo eri abantu adde nkusaba okimuddemu nja kukimuddamu kuba yankubidde essimu nga ndi wano ng'alina essimu naye nga tamanyanga ajja kumanya abantu asigale kusimba ng'awuliriza nange nja kumuyamba nja mubuulira ng'omuntu ojja mubuulira naye tulina amawanga kati ate nga nze ndowooza nti tetunnaluba bino ebintu bikyagenda mu maaso basabo ne bannyabo kiba kya nsonyi kiba kya nnaku nnyo ng'eggwanga libreakinze down constitutionally ng'eggwanga ng'obukulembeze tebukyatambulira ku ssemateeka kiba kya nnaku nnyo eri eggwanga kubanga kiba kiraga omuzungu gy'ayita anake ke akatuubagiro kubanga enkola ya ssemateeka bw'eba tesobola kulamula then muba mujuliridde buli muntu kweramula yekka amawanga agayise mu mbeera bwe gato n'eryaffe lyaliyokko embeera eba egenda kwonoonekera ddala okutuuka ku kye bayita failed state eggwanga eriremereddwa ng'ekyo kye mulaba e Somalia tubasaba basebo ne bannyabo tuleke kuleka Mwami Museveni kutwala ggwanga lyaffe awo okutandika kw'omwaka omujja guno kutuwe endowooza empya buli muntu yeekubemu ttooki okugamba ti embeera eno eriwo si bwetyo bweteekeddwa okubeera tekiteekeddwa kubeera nga amakubo gaffe mabi bwe gatyo tetuteekeddwa kubeera mu ggwanga eritaliimu bya bulamu tetuteekeddwa kubeera mu ggwanga omuli abaana abawala kati n'abalenzi abagenda mu buddu mu nsi z'abawalabu gye bakolebwako buli kikolobero kyonna tetuteekeddwa kubeera mu ggwanga ng'omuntu akyasobola kuweerera mwana we tetuteekeddwa kubeera mu ggwanga nga disitulikiti zasigala kati ng'ezitakyaliyo zonna zigudde enkola ya decentralization yagwa tetuteekeddwa kubeera mu ggwanga nga famire emu etadde fyuca y'eggwanga lyonna ku bunkenke n'olwekyo basebo ne bannyabo 2025 abeere wakola nnyo na kugenda mu maaso njagala kubagamba
nti inflation egenda kweyongera. Tumazeeko omwaka na guno nga tetulina gavana wa banka, eno ssente bwe bazibba. Ebintu ebyo byonna biraga okulemererwa kwa gavumenti. Era mbasaba nti buli muntu omu ku ffe tulekeraawo enkola y'atebinkwatako, ffenna tusitukiremu, tugobe ekisinde kimu, tununule eggwanga lyaffe. Ffe tugamba aba National Unity Platform tituli beetegefu wansi wa Kyagulanyi Ssentamu okubawa obukulembeze obw'okwenunula. Tubasaba musimbe mabega waffe, mutukwatizeeko, tununule eggwanga lyaffe. Mukama omulungi nsaba abatuuse bulungi mu 2025 ate abeere wakola nnyo na kugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ampuliriza omulungi nkweyanziza nnyo na Lebo Betty Namboze, weebale nnyo, weebalire ddala. Ndowooza tunaawuliziganya ate omwaka ogujja. Bannamukono weebale nnyo. N'omwaka guli. Kale. Ampuliriza omulungi, bwetyo bwe tufundikidde omwaka guno. Pulogulaamu lutindo ndowooza tujja kuddamu kuwuliziganya mwaka gujja. Katubalekere ennaku zino ez'eggandaalo olwasatu mu olumu n'olumu, ate tubakane ng'eggandaalo liweddeko. Mbeebazizza nnyo mwenna abawuliriza ba pulogulaamu lutindo. Bannange bwe tukola wano, siniya wange Peter Kibazo, mwannyinaze Prosi Kyeswa, ne muganda wange Diiki Nvule. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kutambuza saako ne mukama waffe avunaanyizibwa ku by'okumpewo omukulu Kabogoza Isaac Mandeevu. Tweyanze ne management yonna. Mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu 2025, omwaka ogw'okukola ate omwaka ogw'okulaba nti ekiruubirirwa kyonna ky'oba oliko tukituukiriza. Wambadde Walusimbi Evans, wangaala maaso moogi.